kirako ekitabo ekinaasomwa amawanga gonna ng'ate kiri mu lulimi lwa ggwanga eri nga kitegeeza baakiwandiikira abantu basusse empisa embi abawalabu. Baakiwandiikira abaali abantu abasusse empisa embi abawalabu. Tebakiwandiikirangako Baganda. Katonda tasobola kutonda abantu balina nnimi za njawulo n'aweereza ekiwandiiko kye nga kiri mu lulimi olwo Luwarabu. Yali atusindikidde abanaalu tutegeeza. Ekyabaleeta bwali bubbi era abawalabu ekyabaleeta wano kwali kubba masanga golodi nabaddu era n'okubatuusa ewabo olw'okuba baali bababbye nnyo tebaabatuusa baabattira mu kkubo. Mu nsi Amerika waliyo abantu be bayita ba Black America, waliyo abantu be bayita bana bakuba ennyo emmundu mu ntalo bya firimu babayitanga baki abaniggulo buli ayo omuwalabu omuddugavu. Ku mitima gyabwe emibi ne Katonda yassaako ekitabo ekibalaali kandi bye mukola tebikkizibwa n'abawandiika entuutuli y'ekitabo ekyo bafunemu obuntu bulamu naye era bwakola ki bwagaana. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tukwaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gaggadde yonna gy'osinzidde okutulaba. Dawa TV Uganda kwoli mu studio sirinzika ndi n'abasika b'abannabbi Seeka Idi Lubega ku mukono gwange ogwa ddyo, saako ne Seeka Ismaila Sematimba ku mukono gwange ogwa kkono. Omusajja mukulu muwulidde ebigambo byonna ebimuvuddemu ng'agezaako okuwa hisitole w'Obusiraamu mu ngeri ey'okujereegerera ate nga byayogera byonna si mazima, kuba toyinza kugamba nti waayita emyaka 1,400 nga ebula emyaka 12 na byafe n'okola ekibalaawo. Baseeka banatereza Seeka Idi soko twekusalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Seeka Sematimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Omusajja omuwulidde. Eso. Nsaba tutandikirawo. Alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ekituufu naye nsobi ate gy'ataddemu kati tumugola nsobi kukwata Allah nsobi bwe yakisiza mu lulimi Luwarabu. Ye kyategeeza ati buli aya yandise mu nnimi nga 10. Anti kaakati naye olulimi Oluganda lwayogera awulira alowooza Abawarabu baluwulira ate baluwulira oba Abanyankole baluwulira oba Abazungu oba Japani baluwulira tebaluwulira. Kati bino byonna Allah abikola okulaga nti ye wanjawulo era okumanya nga wanjawulo asobola okukisa ekitabo mu lulimi Oluwarabu n'osanga mu Japani ng'asiramuse era ng'alwogera, n'osanga mu Uganda ng'asiramuse, n'osanga ow'e Burundi ng'asiramuse. Ekikulaga nti Allah yatonda abantu n'abawa obwongo obutegeera. Kati Allah bw'aba teyakuwa bwongo butegeera osobola okusigalira emabega. Tegereka bulungi. Allah yakimanya nti bino ebitonde nze abitonzi n'amagezi gange nga biwadde bajja kutegeera kyenjagala. Message bajja gitegeera. Era kyova olaba bagitegeera. B'Amerika basiraamu, Japani basiraamu, wali Papa wava abasiraamu, Aborthodox eri mu Russia abasiraamu gye bali. Kitegeeza eno message bagitegeera. Kati ono omukulu tannatuuka ku ddaala litegeera message. Tegereka bulungi. Era nga ffe tulina amasomero tusobola omusomesereza bwereere. Tulina eri gye tusomesereza abasiraamu abapya mu hostel ez'enjawulo. Yagambye nti Allah bwe yassa ekitabo teyasindikako banaakisomesa. Anti kaakati mwe mubalina. Anti nkugambye tusomesa. Kati ekyabadde akyerabidde Biraali basomesa, Akakiri basomesa, Bugembe basomesa, wonna n'ensi yonna kalinaga tebalina bagenda kukisomesa. Obeeranga atugamba nti Qur'ani weeri awo yebase bwe basi tewali wagisomesa. Aligamba nti buli azaalibwa nga musiraamu azaalibwa agimanyi teri bagisomesa. Ye aya yasooka okuka ikira asoma kusoma. Bino byakusomesa byakwetegerera yenjogera y'ekisamize gwe ssebo. Tegereka bulungi. Njogera y'ekisamize gy'ogamba mbwate Katonda yasse ekitabo nga tewali wagenda kukisomesa. Tewali wagenda kukisomesa. Otandika okutubuulira ensobi z'abantu. Abawarabu emitima egyo mibi ebikitirira abantu mu nsi yonna
mulimu ababi n'abalungi. Sereka nga tonnagenda ku bantu mitima gyabwe. Omukulu oyo ategeere Katonda tatondangayo omuntu nga agwa mu mawanga gonna mu nsi. Munnayuganda, Munnayuganda, mu Amerika, mu Yindi, ontegerekese bulungi, tamutondangayo. Omuntu eyasooka Adamu teyalina ggwanga mwagwa. Naye bw'amaze okumutonda ne tuuka tufuna maki amawanga agaki ag'enjawulo. Basooka ne tubeera n'olulimi lumu. Era ne kituuka ne zaawukana. Tuli ffenna. Kati bannabbi bano buli omu nnabbi gwe yasindika yamusindikanga nga amusindise okusinza mu ggwanga lye nga y'ensibuko y'entabiro. Bw'otunula wayita emyaka 100 nga mu kwogera mu lulimi olwo era n'ateekawo pulezidenti. Sekaba amasomero gayogeddeko teri bawalabu basomesaayo. Naye ffenna oluwalabu tukoze ki? Tulumanyi. Naye nga teri bawalabu bakoze ki? Kitegeeza ki? Nti yamala okuteekateeka bino byasome byasindise binaabona butya ensi yonna olwanyuma tuukasa nti bya nsi yonna. Bagende basome badde basomese bannaabwe. Nabbi Adam Allah amusindika mu bannyumba ye. Kitegereka bulungi kubanga mu nsi temwalimu ki mawanga, temwalimu mawanga. Kaakati bwe tumala okubeera nga tuyingiwadde mu nsi, Katonda aba alina okuleeta ekitabo kyakakasiza ddala kino kigenda gatta abantu bonna. Era bakitegeere nga bakitegeera batya. Ffe swala gye tusaala wano eya dhuhuri enebulako eddaakika ntono nyeetuuke tusaalira akammeka nya. Ne mu Amerika ze basaala, Afrika yonna ze basaala, ensi yonna. Era gwe bw'ogenda mu Amerika ng'oli mu Uganda dhuhuri neetuuka n'obasaazeera akabiri bakujjukiza denga nti twongere ssebo. Bw'olemerako esswala neggwanga bakubuuza oli wansi ki? Tinva Uganda dhuhuri mugisaalira akammeka. Allah yasindika ekitabo ng'akimanyi nti ono ye maama w'ebitabo agenda okunnyonnyola. Kyova olaba nti abantu bonna boogera n'Oluwarabu nga tebakimanyi nti balwogera. Njagala omukulu oyo kumusooka nga tetunagenda mu biwandiiko kusooka kumuzuukusa bwongo. Olwaleero abadde mu kamera Uganda tulinayo kamera nemu gye tukola. Tuli ffenna. Olwaleero omukulu oyo alina essimu. Tetulinayo wano Uganda simu nemu gye tukoze eki gye tukola. Tuli ffenna. Naye ebintu ebyo babikola mu nnimi zaabwe. Ne tubitegeera wano wa e Uganda. Bwe tubitegeera e Uganda tufuna emigaso, tusobola kufuna kutegeera nnimi ziri nedooka tukola ki tutegeera bino bye tukoze eki bye bakoze. Tuli ffenna. Kati biri bakoze nisobola okubeera nga tubyeyambisa era ne tubyagala nnyo. Oyo mukulu sikakasa nti yatunudde mu kamera ngaki wangu teyabadde mu ssabo nti yabadde asomesa bali bazze mu ssabo. Yabadde mu kamera nga balina aba bagiteza alaba gye batakolera kiki Uganda. Kimu azukuka okunga ategeere nti Katonda waasindika ekintu mu lulimi. Bano bawadde amagezi okukola ekyo. Bawadde amagezi okukola ekyo. Naawe Uganda Omuganda kikoze eki kiggasizza. Naluno Qur'an yajja akkira mu Luwalabu naye egasizza kiki ensi yonna. Olumanyi okakasa nti yansi yonna. Naye yakola essimu yagikola nga amanyi nti essimu egenda kugasa kiki ensi yonna. Seeka ebyo byonna byoyogera bituufu. Naye babikoppa ku Busiraamu ono kyabadde tamanyi Qur'an. Omusajja abeera n'essimu bw'ati naye ng'alina edduniya yonna. Ekifo ekyayina n'akitegeererawo, ekifo e Uganda n'akitegeererawo, ekifo e Burundi n'akitegeererawo. Bino byonna babikoppa mu Busiraamu. Zino zonna sako z'owulira. Tukole sako etugatta buki Busiraamu. Kati olwaleero Uganda gy'oyogereramu erina parliament bateeseza mu lulimi Luzungu.
naye mutemuli mu bazungu tiba MP bazungu banoonya kibagatta olulimi olubagatta yava engulu ava mu west ava mu north south fenna parliament etugatta amakulu buli omu abeera n'ekimugatta naye nga n'olulimi lwe okutugatta kitegereka bulungi oba okoppa eno ku busiraamu omwana nga mulango omwana nga musoga omwana nga muganda omwana simanyi muki simanyi waggwanga ki bonna ne babatwala mu ssomero ne babakuŋŋaanyizaawo ekyo kye kibagatta akoppa eno mu buki mu busiraamu lwaki Qur'an yetugatta fenna etugatta etya eswala gye tusaala wano bannange eswala ziri 5 subuhi dhuhuri aswiri magaribi ishai ne China bwe kiri ensi yonna bwe kiri ekyo kye kitugatta kati njala okutandika okusomesa omuntu ono ku kigambo ky'oyogeddeko yesebo bw'osoma sooto hadid eba yakomeka ye ebitabo ya 5:7 5:7 ayi ya sebo producer plani ya feriwa Qur'an zaffe oba ziri ddawa ayi ya 5 kansubire nti ogenda kukozesa ku y'okusimu kuno Hadid 5:7 katuginoonye wano suratul hadid hadid 5:7 ayi ya 5 aya ya 2:5 5:7 katutuukewo tusooke tusomesa omulenzi ono washiba Allah ategeeza mu suratul hadid aya ya 2:5 katugituukemu ba'udhu billahi minash shaitani rajim ngabo sharinga bolayikinga page yaffe Dawa TV Uganda ku Facebook saako ne YouTube channel yaffe subscribinga nga bwe tugenda maaso na Allah atutegeeza ba'udhu billahi minash shaitani rajim kikakafu ddala nti mazima twatuma ababaka baffe n'ebyamagero ebyenkukunala ebiraga amazima gaabwe ne tussa wamu nabo ebitabo n'ebipimo eby'obwenkanya abantu balyoke bayimirire ku bwenkanya era ne tussa ebyuma ebirimu amaanyi amayitirivu ku lutalo era nga birimu emigaso nfaafa ku bantu era nga yakola atyo Katonda alyoka amanye oyo anaamutaasa n'ababaka be ebitabo ebyo yabisanga mu nnimi ki kati zansi zonna njosoko okireke nze sikyenjegadde sikyabitabo kyenjegaddemu ayo kyabyuma tegeresa bulungi atugambye kimu ku kyatusisiza Qur'an eno tuli ffenna atubuulidde emigaso gy'ebiki gy'ebyuma nsi kyetalina mugaso mu byuma muntu akutta tewali nsi ku mwaliro gw'ensi eno etalina mugaso mu byuma naye amala kutubuulira okimanyi nti n'ebyuma byolese biriko hadithi namba yambako oli gwabadde agireegera kyereeta osigedde kati ebyuma owekitiibwa Allah wanze okujaaza abantu ne balyoka bategeera genda mu suratul Fil Allah tubuulira engeri gyasaanyaawo Abraha n'ejjeerye ng'obunyinyinkoze ki buli mu bbanga ne busuula olwa teriyo olutalo ujja kunga buli alukoze ki alulwana akozesa kiki Air Force ebyo byonna nga babikoppa wano mu Qur'an emaze obyogera tuli ffenna Qur'an neetulaga nti omuntu bw'abadde ateekeddwa okumanya nti alina emigaso mu nnyanja ne kuki ne ku lukalu nga emigaso mu nnyanja mulimu ennyanja ennyanja ez'omunnyo n'ennyanja ezaki ezitali za munnyo naye gwoba tonnatambula ku mu Buganda mwonna oneeyita Omuganda temuliimu nnyanja yonna nga yalunnyo gamba neyayogera ebyo yali mu ddungu wakati nga teriyo wadde essingo nnyanja nga tamanyi nakumanya nti gyeziri mu byafaayo bye tetumumanyidde ku nnyanja oba ku mayanja naye agamba nti waliyo ennyanja ngeno sayidi munnyo amazzi gali pyu ebyabo tubuulidde agezaako kutuza okusa obwongo ensi etambule naluga nti fasiru fil auli fanduru
Ese ekintu ekyebbeeyi se. Babe yawangala nabe bamunyumiza. Nabo bennyini baali tebatuuka. Tebabimanyi. N'atuuka ekiseera mu Suratu Rahman aya yasiro mu esatu ne mu Suratu Shura aya eddira esembayo n'atugamba aya esemberayo ddala n'atugamba nti mmwe mugenda kutuuka mu bwengula. Tuli ffenna naye temugenda kusukka kigero kyange. Abantu bagamba tunatuuka abatalina biwawaatiro tunaatuuka mutemuki tetulinawo ngami yeebuuka tetulinawo ngami yeebuuka babifumitiza tebikola ki tebijja abasooka okutuuka mu bwengula tegeresa bulungi tebaali bawalabu naye nga babisa bulungi mu Qur'an tuteekeddwa okukola ki ate nga beeyambisa byomogenda ate nga beeyambisa byoma byonna Qur'an yebikoze eki yebireese ebyo byonna bikulaga nti omuntu oteekeddwa okubukula obwongo bwe mu Buganda okusamira kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam la taqumu saa hatta yatakallama alhadid kiyama tayinza kuyimirirawo okutuusa nga ebyuma byogedde seeka ekyuma kyogera saawa eno wennyini abawalabu nga simu zino zakali aga nti agosima jinyago bagenda okutinkula ebitabo ndi ombaka kino kyeyayogerako era ombaka bamubuuza omuntu abeere wano mu Madiina ayogere ali emakka amuwulire naga nti eno hadithi si yammwe bannannyiniyo bajja gitegeera bajja kujja mu nsi bajja kubeeramu. Omuntu yabeeranga ku TV n'alaba omuntu ng'ayogera naye nga yeetoola emabega wa TV atudde ludda fe bennyini eradiyo ng'obula kugyasa mami akasajja kano akogera kaliddawa byuma ombaka kyeyagamba mu lulimi lumu ekyo tukimaze naye nekka ku bantu abakyasinza emitima emibi ekyo bwe kiri oba ne ekisooka Katonda tatumanga ku mubaka okujjako ng'abantu bamutumyemu bajeemu balina kugenda eri bajeemu bannabbi sooka osomere kuwano mu kyamateeka bayibuli agikiriza mu kyamateeka ejjosi ojja kuba ya 9 enyeerwa 6 9 ekyamateeka egamba etya katusuubire nti ate bino byo obikkiriza 9 agamba bw'ati layini ey'omukaaga kale manyanga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Awo be baali Abayisirayiri Katonda ng'abamanyi. Yesu azze mu Matayo 15:24 n'abagamba atya ensingo zaabwe zaabanga nkakanyavu kuva dda ali ku Bawarabu ajolonga 15:24 egamba bweti naye naddamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Ne Yesu yennyini bwe yajja mu bantu baki ababuze abalina ensingo enkakanyavu. Ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu sura ya 38 aya ey'okuna Allah n'amutuma mwaki abawalabu ne bagamba ono si wa mufono. Yesu emirundi mingi bamubuuzanga lwaki olya n'ababi babeeranga babi kakati ono omulenzi abadde ayogera ebigambo bino yetaaga kusaasira kubanga bambi kyayogerako takimanyi. Abantu mu nsi singa baali balongoofu bonna wali baddewo obwetaavu Katonda atume bannabbi ate nga nabbi abaatuma Sheikh Dumu waliwo Sheikh yali ayadde ansomesa njerabidde namba yaayo naye n'aleeta hadithi egaa nti kullu ibn adam khata wa khayru in fact yali asomesa mu suratu Zumar aya ya 5:3 naam qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kati yali asomesa aya eyo tibannangemu abantu abeedibaze temutuuka kutukusaasira kwani wawa kitiibwa Allah
inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an tegera kisabulungi Allah asonyiwa maki amazambi gonna naye yagamba nti olunaku ensi yonna negeza ebeera nga nsiraamu nga tebakyayonoona ensi lwekomakaki Allah agisaanyaawo Allah agisaanyizaawo ki nga eri perfect alif lam mim ahasiba an-nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun abantu bali balowooza nti bajja kubeerawo gwogambe nti oli mukkiriza nga sibagezesezza ebigezo birina okubaawo ebigezo birina okubeerawo ababigudde ne babigwa ababiyita ne babikola ki ne babiyita tebayinza kubiyita era nga wona wonogira mu kiraasi n'osoma nikubeerako eyakulembedde nekubeerako neyasembye naye nga mwenna mwali mu kiraasi ng'omusomesa asomesa ku kintu kyekimu kuba takitegeera kyekimu kati noyoze simuna nnyo kyenjagala katonda amusaasire aluŋŋame kuba kati bw'ogamba nti Qur'ani bagissa ku bantu ababi b'emitima balina emitima emibi tegereka bulungi nagambye ensi yonna erimu abantu abalungi n'ababi era okumanya nga ensi yonna erimu abantu ababi n'abalungi ono omusajja ye mubi omukubo okumanya nga mubi teriyo muntu amanya mazima n'agabikkako aba mubi nnyo kati gwe amazima ogamanyi n'okakasa nokakasa ndi annabbi tegereka bulungi n'okakasa n'ekigambo ekigamba nti katonda yasse ekitabo naye nojja ate novaayo omulwanyise tegereka bulungi ate novaayo omulwanyise ekitabo kino muno mu Uganda mulimu ababbi e Kenya waliyo ababbi mu Amerika eriyo ababbi abattisa ne muntu kati gwe olina kyabo kyayikuba Warabu olina bukyayikuba ki kuba Warabu lwaki oba kyawa ku lwakubanga basiraamu kati weerabidde nti abawarabu bonna si basiraamu ekyo kyerabira nnyo era Allah nyina yajja n'aboogera nako mu suratu Tauba aya y'ekyenda-mu-musanvu yennyina aluga nti al-arabu ashaddu kufra wa nifaq n'atubuulira ebitendo byabwe ate ayidako egamba mubo naye mubo era tiwezolenzize naye mubo ate mulimu abaki abakkiriza abatya Allah era obusaasira buno obwana obugenda okukola ebweru ne bukola bugundi atanga seryano babi nnyo dagadadade teriyo nsi mutali butemu bwe kiri bibyo Uganda mubiraba nakati bikyatambula tetwagala nakubyogenda ne wano esebo waliwo ba house gala batulugunyizibwa yes ate ba house gala abatta abaana baki n'akwata mwana wa boss n'amulingirira n'amukwata ka video ng'amusotta mukasuka wansi kati nabo bennyini abagenda okukola nabo babi kati gwe gwasingayo obubi amanya amazima n'ogabikkako n'obeera nga togoogedde ate gwe oba oli mubi nnyo nga tannabagamba nti abawarabu babi nga Seeka bogambye nti mulimu abatali basiraamu waliwo abaana bakadaama akola mu maka g'omuwarabu niyebuuza naye gana amaka bukyanga nga beeramu nga tebasaala kumba amaka gaalimu siga abasiraamu ebikirira bambala amakanzu ye nalowooza abasiraamu tebasaala kati n'olwaleero luno twalina neiba waffe esaawa eno ali Saudi nga si musiraamu kulayirira Allah yasiramuse nkulayira wallahi billah n'ekisiibo kino yakisiibyo kyonna era yampeereza message ng'ekisiibo kigenda kutandika ng'ebulayo ennaku nga 2 naga naye naamalako sisiibangako naamalako bwe twamaze okusiiba yidi ng'ewedde wayiseewo ennaku 2 naga nti neeraliikirira nenga nti ku yidi oba ngenda kukola mirimu ki naga nti ku yidi ffe wano tebafumba ku yidi mugenda mu mawoteeri eyo gye mulya kitegeera kati kigezaako kulaga nti eri abantu abalungi n'ababi omuntu waatukira okugamba nti kansiramuke oba omuyisiza bulungi socialist yava ebweru n'akolera omukozi we embaga wano mu Uganda era bamusiibula bakaaba webale nnyo bala ku gisaawe nga bakaaba abadde mukozi waabwe ne batuuka n'okulinnya ennyonyi jeba attending embaga ng'ate bagitaddemu ssente kati omuntu abeera n'obukyayi mu busiraamu naye nga bw'aba nga akyazizza
gwaba agenda okukyaza yenna ataddukira wa musiraamu mutabani wo wali ansalire ku nkoko gwe lwaki tojesalirako otwagala mu birungi byokka kakati bw'otulaba kaakamogo toyinza kumanya nti obusiraamu tebulagira mbeera eno ono agikoze ng'omuntu bw'osanga omuwarabu ng'alina ezzambi lyaguddemu oba ensobi gyaguddemu obusiraamu si bwe bumulagira abakikoze nga muntu kyova olaba nze siyinza kukugamba tegereka bulungi nti ab'enzikiriza gundi babbi oba bayaaye oba benzi tugamba ti omuntu ono agudde mu zambi erirye naye enzikiriza ye newankubadde enzikiriza eyo gyali muyo nkyamu naye ate si yamulagira okukola kino baga ffe tukimanyi tetubawaayiriza nammwe mumanyi nga bw'obanga toli mu musiraamu enzikirizayo eba nkyamu era Allah yagamba bw'ova ku nsi nga toli musiraamu oli wa muliro sinze njogera suratul Imran aya 85 Allah yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin okujjako ng'oyagala okuchalenjinga aya eyo naawe oleetayo ekyawandiikibwa ekigifaanana ti bw'ova ku nsi nga toli mu nzikiriza gundi oli wa muliro oba toli musamize simanyi ono musamize ati nagaye samutegedde na bulungi tegereka bulungi bw'ova ku nsi nga toli mu kristaayo oli wa kuyingira muliro nawe oleeta ne Allah ataddewo n'ateeka mu sitampu bw'ova ku nsi nga toli musiraamu muliro akati omukulu ono tukuleka tumusomese tumubuulire ti obusiraamu bwabona Qur'ani yabona niye tutuukako eno nga si abawalabu bokka duli nga nabbi oyo yali muwalabu siwa titasobola kuba muwalabu mu Israeli mu America nga omuntu iki ye muntu y'omu Allah we yayagala naye information egyamuwadde nga yakubuna nsi yonna n'amugamba atya bw'osoma suratu Nisa aya 7:9 suratu Nisa ebeera sura ya 4 aya 7:9 aya 7:9 katugituukeko agamba bw'ati agambe tuwulire buli kyonna ekikutuukako mu bulungi gw'omuntu kiba kivudde eri Katonda mpulira naye buli kyonna ekiba kikutuukako mu bubi kiba kivudde eri ggwe wennyini kerera era twakutuma ggwe Muhammad esebo eri abantu bonna ng'oli mubaka era kimala okubeera nga Katonda ye mujulizi osekedde somera sharihi yayo agamba bw'ati ekibi kyonna ekikutuukako mpulira kiba kivudde mu bibi byo mpulira by'oba okoze era kiba kibonerezo ku lw'ebibi ebyo mpulira gwe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam twakusindika eri abantu bonna abaabuliranje abeeru n'abaddugavu era n'abamawanga amalala gonna ng'oli mubaka atuuse ng'oli mubaka otuuse ki eri abantu obubaka obwakutumibwa kati gwe mukulu tegeera nti Qur'ani si y'abawalabu yakkira mu luwalabu naye nga y'abantu bonna omubaka gwe batumye ne Qur'ani eno yali yakugasa nsi yonna tegerekesa bulungi ensobi gye baali badde batukwata esebo ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama okubeera nga muwarabu ekitabo ne kijja nga kiri mu lulimi luzungu lwatamanyi era bali badde bagamba nti mulaba ensobi Katonda w'abano yali badde ekitabo mu luwarabu kubanga omuntu ono muwarabu niye laba bwe bakissa mu lulimi oluzungu eyo yensobi ate gye bwali badde mutuvunaana al-Isra wal Miraj ono kyagezaako tegeeza Nabbi omuwarabu okusinziira ku setting entuufu yandikiddwako Qur'ani ya luzungu ya Luganda oba ya Luganda oba ye Muganda entegeera nafu mu al-Isra wal Miraj omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nobawo eddoboozi ly'omukyalo eryamukoowoola naam ng'omukyalo oyo erinnya lye Dunya wamukoowoola n'atunuulira Jibuliiru n'amulaga nga atawulidde
naye tiyakola ki tiyarespondinga weba muwe okuyita mu space y'omukyalo oyo Jibril emugamba nti oba kwanukula mukyalo oyo nsebadde ogenda gifulamu ebizibu bimeka bibiri ekizibu ekisooka nti wandibonyebonye nnyo ne meseji y'okutuuka eri abaki eri abantu ekyokubiri Allah yandikuwadde meseji eno mu lulimi luki lulala ne wandibadde olutegeera okyegedde kati obutaanuka omukyalo oyo yaani yali shayitaani n'abakyala waani wa shayitaani Iblis n'abakyala wa Iblis owangaja mu bwengula awo wafugira ebibye tuli ffenna n'abeera nga teyasobola mukola ki Qur'an nesigere mu lulimi ki luwarabu Allah n'amugamba mu suratu Yusuf ti inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun oba oli awo ne mutegeera nga abatakedde okusooka okutegeera bano baani bawalabu kyatugamba mu suratu Ahkaf ayana mu 6 aya 12 bilisanin arabiyya mulimi luki luwarabu kiki era la'allakum ta'qilun nga agisiza lwaki kubanga maama w'ennimi nga wagambye muki luwarabu olwo Adamu yennyini ennimi yasookerako okwogera luwarabu ennimi zonna ku mwaliro gw'ensi zivudde mu ki mu luwarabu olaba n'omuwarabu atali musiraamu ye gasumbuuza nti Katonda w'omumanyi agani Allah ekyo Allah kitugamba maama w'ennimi wala insa'altahum mu suratu Safat njagala suratu Zukhruf ana musatu aya 87 Allah yagamba nti wala insa'altahum man khalaqahum la yaqulanna huwa Allah lakulanna Allah kinana musanvu egamba bweti egambe tuwulire naye bw'obanga obabuuzizza esewo n'oyo kennyini abadayogera ani yabatonda mpulira bajja kugambira ddala nti yani ye Allah baali bakimanyi lwaki maama w'ennimi ku mwaliro gw'ensi eno kyovudde olaba ensi yonna ekkiriza nti tayinza kukulayira n'atagamba wallahi maama w'ennimi muwarabu Adamu yatandikira mu bumuki mu Middle East mu Buwarabu abantu bonna okusaasana mu nsi bavudde ku baki ku obugunjufu butandikira mu Buwarabu tunuulira zibayita Hindu Arabic numerals zaki za Luwarabu Yesu yagendako Emisiri afune ku bugunjufu tunuulira zibayita alphabets ziri alifu b t zibanini naziyita alphabets zinukuta zikozesaki za Luwarabu nti ensi abamuwakanyanga Musa nga waliwo abamuwakanya Isa bano gwe bayita Yesu waliwo abamuwakanya yafuna abagoberezi 12 kitegeeza ki Katonda yatonda ebitonde bimeka Katonda bw'atonda ebitonde bibiri yatonda omuliro n'atonda n'ejjana Allah yennyini yali akimanyi nti abantu bonna tebayinza kubeera balongoofu nga ekitonde kino ekiyitibwa omuliro kiteeka okufuna hakki yaakyo n'ejjana efune hakki yaayo kati bw'ogamba nti waliwo ekitabo kyagaana okubatereeza obeera nga agamba nti Qur'ani abantu bonna bagikkiririzaamu byeyogera ekisookera ddala gwe kennyini kitegeeza naawe yagaana okutereeza kubanga naawe togikkiririzaamu ate naseeka kitegeeza bulungi njagala tukkaanye nga tutunuulira okutegeera kw'omukulu oyo nti ekigambo kyayogera akyogeza bukyaye kyekyo kyenyini lwaki kubanga singa teyatereeza ene Uganda tetwandigifunye bandibadde bajeemu era yandisigaddewawo ku mahama obwekiri tuli ffenna naye olw'okuba nti ayina bye yatereeza baasobola okubeera nga batambula ne basenguka nayo ne batambula paka ebagitutuusaako ayogedde ku slave trade ate okalese mbadde nkerabidde ate ngaodde bugize ono ayogera ku slave trade ekyatumisa obuddu slave trade nti kwali kusuubula baddu so si kutta kubba baddu nti kwaliko eno ba chiefs
abaali babagoba bakwata bantu bannaabwe ne babaguza baki abawalabu tegerekese bulungi abawalabu ne babakwata ne babaguza baki abazungu abazungu ne babatwala mu Amerika ne babatwala e Bungereza ne babatwala e Bufalansa era kayimba ne kavaayo nga kayimba slave 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 in America working day and night working sugar tegerekese bulungi tebagamba konti slaves in what in Arabia kati bwoba tomanyi konowo likako obukyayi bwejjeemu sajja gwe ate bwejjeemu obukyayi bw'abanga atamanya asooka asirike na waliwo wano abantu abaterera olw'okulana 5:9 aye yamu sekanga ekyo tonnakituukako oli tamanyi Allah agambye Qur'ani bulungamu erungamya ekola ki erungamya ngolowooza omusajja omumeriko gamba nze siva Saudi wano akimanyi nti agenda mu balungamu alina byabaagalamu ensi zonna awo kyegereka bulo singa baagaana okulungama singa waliwo alinnyo ekigere Saudi obasangana bitala oyagala ki singa tili asalansa abaddu balungama okumanya nga balungama tegereka bulungi yensi gy'otuukamu n'oteekaawo ssente n'ozisangawo yensi gy'otuukamu ekitereko kyo nekikugwako yesebo wallahi n'ogenda gye batereka ebitereke n'okisiŋŋaanayo okumanya nga balungama bantegeeze omukulu ono mwana wattu ensi eno yonna mulimu abagagga n'abaavu Saudi nsingaga nga gye nkikomezza nene abaavu gye bali naye osanga masikini gwe twayise wano masikini asabiriza ku dduuka okulaga nti balungama omusajja nnyini dduuka n'avaawo ng'agenze kusaala okitegeera masikini tayingira mu dduuka nti abeereko ne kyajjayo alinda ono akomewo amuwe abalungama kati gwe ate n'ogamba nti ate tebalungama kati gwe ebintu obitegeera otya Uganda gwe mulenzi gwe njagala agende ku paaka enkadde ateekewo ekisawo kya ssente yesayesa kisawo mutwalo gumu jeseti eddakikaaga ndabo baanaagulaba ate 3 matono 10 eddakika emu oyo olukulengera bw'otinga ojjaddewo ositaddewo n'otunula n'odda ku ssimu ajja n'azirinya awuli ayagala kubera bukubi kakati gwe oyagala kulungama kwa nnabaki olina okumanya nti muteekwa okubeeramu abalungama era balungama ne mubeeramu abajeemu nga ggwe omuliro gusobola okufuna haki yaagwo kubanga Allah teyagutondawo nti kunyumisa bunyumisa gubeeraawo ujja mubuuza hal min mazid ate olinayo kubafaanana ng'oyo ate ekitwogeza bino seeka yezebu nga tunemutwalya mu muliro saba wakitiibwa Allah amulungamye amiina ya rabbi alungame ove ku bubuzi va ku bubuzi eri wa buzibu bannange nze nabadde seeka nga bwe yamusibiridde obusiraamu nsaba osiramuke ono omuliro omanye amalala gabeerawo naye gatuuka ekiseera ne gakoma gwe tunulira emyaka gy'olina gwe mukulu abadde ayogera mu katambi bw'obanga olina emyaka 4 okakasa Allah anaakongerayo anaamalala ogalina ye ne bwembeera nze ayogera ye ne bw'obeera olina emyaka 10 okakasa ogw'ekumi n'ogumu onoogufuna buli ssaawa ekoona bweti Allah ajjulula abantu naye wa Allah tugenze naki tegereka bulo tugenze naki kyali badde kirungi n'otuuka ewa Allah ng'olina busiraamu wallahi kwe kwesiima Allah kyakwagaza tagenda ta muntu na illa wa antum muslimun tagenda kubuuza nti lwaki ozze wano nga tewazimbye kalina lwaki ovudde mu nsi nga toli mugagga nkutadde mu nsi ebbanga ddene ovuddeyo nga toli mugagga huwa razaaku Allah yagabirira agabirira oyo gw'abaakoze eki gw'abaayagadde ne Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabdun
Allah yeyogerako nti saatonda abantu n'amagega amajinni wabula ekibintonza kubeera nga binsinza ne mukulu emyaka egyo gy'olina egyo emyaka gy'olina ng'okyavuluga Qur'an. Myaka gyakudde eri Katonda. Myaka gyakudda eri Katonda kyogamba gwe toyinza kusoma Qur'an eno otegeera amakulu gaayo. Asobola. Kati olina obukyayi ku mutima. Kati obukyayi obwo tubasaba si gwe wekka tugamba n'abakufaanana. Obukyayi obwo musooke mu buwummuze wali naawe ofumiitirize. Tegereka bulungi? Katonda asindike nnabbi. Amugambe kakati gwe genda ogamba abantu babeere bakristaayo, gwe genda ogamba abantu bagende babeere ba Mungu mwema, gwe genda ogamba abantu bagende babeere babayisa masiya, gwe genda ogamba abantu babeere happy science, gwe genda Katonda omwoyo. Katonda alina kyatwagaza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Eddiini ebalwa mu maaso ga Katonda nga yentuufu. Muganda wange ampuliriza wenna Busiraamu oba obwagala oba tobwagala, Busiraamu yeddiini ya Katonda. Nze kyenjagala okusiibuza siina kyannyo wabula nsaba Allah abeere nga abalungamya abatannaba kulungama. Allahumma amin. Producer Sebo simanyi batuyinayo ko ku bubaka naye nsaba Sebo siike waffe obeeku kyotugamba. Ekisooka baganda baffe abatulaba era batugoberera ku Dawa TV Uganda, mwebale tubagamba nti twetagamu ku buwagizi bwammwe obusooka. Tulinda message zijja. Ekisooka tubagamba nti twalina omukutu twalina tubaweereza ku TikTok dawa zaffe ezebwayise naye ennaku zino embeera yeekwatamu tetukyalina data. Asobola tuyamba ku data ennamba eno mugikooneko tubaddizeeko embeera ezo buli kawungeezi mubeere nga mutufuna live insha Allahu ta'ala. 0752 55 5650 njiddamu 0752 55 5650 obeere nga otusindikira kuki ku data sobola okubeera tubaddizaako nkuŋŋayo kyagenda mukyagenda mu maaso muwaayisaawo nga kuki ku Northern Bypass kutaawo agenda mu maaso ne sheekhe wange tubeera naye ennaku zino. Omusumba yatugambye ndize bulijjo mpita muntu kubanga lwasimira ine egamba Yesu yagaana abantu okulokoka. Abayigirizwa ba Yesu babuuza Yesu mu Makko 10:23 Mukama wafaani ayinza okulokoka. Yesu n'abagamba nti ekyo mu bantu tekiyinzika. Nembuuza musumba gwe toli muntu naga bulijjo mpita muntu. Bagayina okuyingira bulayi bwayise olukuŋŋaana lubeerawo mujje tutandike inshallah 12 batutandise tuvaawo twagala kuyamba ku bantu abali mu diaspora tubeere nga nabo bafuna kuki ku doozi eno tuli bulungi mutusindike ku data sobola okubeera nga tukoze eki so nga n'obwetaavu sayidi eri muzi hostels seeka kababuulira details zaabwe. Kaakati njagala abasobola okutuyamba kuyassaruna al-Qur'an. Tulina baganda baffe abasiramuka bayitirivu aweebwa ayise wokka twakafuna w'abantu 85 wokka nga tetunateekako nkuŋŋaana ndala nateete wakirokota wawawawa ez'ebusoga. Tulina obwetaavu obwa yassaruna nga mpitirivu. Yassaruna wano bagituguza 2,000. Allah bw'abanga akuwadde obusobozi oyinza okunkubira ku simu n'ogamba genda mu kitundu gundi oggyeyo yassaruna. Tegereka bulungi oba okusindika ku namba yange y'essimu. Namba eri 070 05 29 25 3. Abasiraamu abapya okusoma kwabwe kubeera kwa bwereere, okulya kwa bwereere, tayiri ya bwereere, buli kimu kya bwereere. Allah tumwebaza titutuuka ne ku ddaala erisaba yassaruna ne Qur'ani babeere nga basoma eddiini ya Allah. Tetwagala muntu ate ayingidde obusiraamu abeere nga ate tabusomye, kibeera kyakabenje. So osobola okuba ku namba eyo 0705 29 25 3 biidhinillahi ta'ala. Munayitibwa Aisha Ahmed agambye ekyo kyennyini kyekyabalema okutegeera
ne basalawo okusinza nga bwe baagala. Ono n'agamba he is a proud Muslim, she is a proud Muslim, alhamdulillah. Shirati Namugenyi Gagamel, Allahumma amin. Agambye barakallahu fikum. Jacinta Ellen the Queen yagambye abawarabu be basinze okuyigiriza empisa. Singa ffenna twali tweyisanga bazungu. Singa ffenna tuyita bukunya, ate singa ffenna tuli basiyazi. Point. Point. Bamuyita Jacinta Ellen. Point. Jacinta ngabana. Nsaba Allah akulungamya. Kyabalowooza ati eri wavaayo bugunju. Ate wavaayo bwonoona. Ate wavaayo bwonoona. Bannaye mukirize ntumire ku Jacinta nkutumiddeko oyogedde point. Point. It's a point. Allah. 23:14 nti mu Yerusaalemu obwonoone buvudde okubuna ensi yonna. 23:14. Zamzam Alisha agambye ayina batagenze bangi nnyo. Mashallah. Musa Kaweesa agambye thanks dear. Kiza Ramadan agambye Sheikh mwebale kusomesa ggwanga. Zamzam naddamu n'ataginga era n'aleka salam. Wa alaikum salam. N'agamba nti mubasomese. Madriana Shamex agambye true bashekhe bakadama bamanyi buli muwarabu musiramu wabula mubasomese. Babitegedde. Patricia Robs Becky agambye oyo musajja obwongo bwe obanchi maleyo kireke kanchireke ano bagita Dawa TV. Patricia bwatu agambye era n'agamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwesije naye bwatyo alese assalam. Alinaitwe Sharif agambye thank you naye network buzibu. Shagafu Muhammad agambye thanks for notifying. Presence Faruha agambye masha Allah. Waliwo ono bamuyita Semi Uganda agambye nti ye kintu sula ali live okuva ekkula mbiro n'agamba mwebale nnyo akatambi yakalabye ne kamuna kuwaza. Kana kuwaza abantu bangi kuba ka friendinze nnyo yensonga lwaki baseeka bagambye akoko tetuyinza kaleka katukanukule. Bushira Hiba ataginza abantu bangi. Madriana Shamix agambye network emuvuga speed bannange ya Rabbi era bwatyo naddamu salam. Network agikomentinzeko ebintu bingi naye nga biidhinila ejja kuba eterera nga bwomanyi network esigala network teri agifuga ekyankalana neterera naye kasita message esobodde okutuuka. Seeke bigambo ebisembayo. Salamu yoka jenjagala okubawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetujja sukakao barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi